Brisher. Expensive men are coming for you. Back over Omusajja. You deserve expensive men, dear. Kagamba, zafira mu nyumba, mbuninda expensive men anchime. Nabo banindeko. Poor girl, nabo banindeko. Safira mu nyumba akasada sobola okukola chapati ali wale. Ampana ezobwelele kati ninda expensive men. Anaja filide nja mu nyumba oba. Sigenda kufira mu nyumba na ngatenda bana ngakasada sikachapati walina. Ngasobola okupeya obwelele na amanze envaako. Segenda abasajja bagaga nnyo balina amateeka. Yoyo gosangula ebigende, yoyo gotoli amazzi g'okunaaba. Temama yakomirembe. Amaba kadama. Bakadama mwe muyemena. Mumumala katapu mukekubena. Brisher kachinza sikyayimana. Kuba abasajja bonna befuna baddukana. Mukona amasikira linda abasajja babbayimbu banjime. Katandikene kubavu bwe muyita abavu abebbeyi bajja kunsangayo ddiya. Yeah. Naye nga Jero saseeko ntireko mu bawalabu ndi musama nno. Zino embeera zannemeddemu ez'okulya ebintu byaffe eby'abawalabu bye twakuliramu. Ndi musama. Tamukimanyi mbuna akakomaawo oba mu mbulamu. Ndi ku rankos. These are rankos. Mu luzungu baziyita rankos. Walagenda okumbuza sente ozijjewo eziguze rankos. Yeah. 1xbet yabimalanga. Just join 1xbet. Registration ya bwerere. You know, registration ya bwerere. Teka mu number ya simu. Promo code tekemo Brisher Kash na mu small letters. Yokusibirako wansawo bingi nnyo. Ogenda kubafuna 300% bonus ku buli kyosibirako. Ogenda kubisamu emirundi esatu. 300%, you know. Banage musiba bupapula. Namuddawo. Musiba bupapula. Join 1xbet. Wagala kwongera mu business yo 1xbet ebimalanga. Kakoyekoyo kamu sikategeera. Natansufana namulafu mbasi. Woo! Nayenga abe Dubai tidididi kata tidididi Uganda tidididi nange tidididi